Oluvannyuma lw'okufunamuko obutakkaanya abafumbo bano Sandra Teta ne Weseal Manizo Mayanja Douglas. Sandra Teta yava mu mbeera nga video bw'ogirabyawo n'abeera nga akoona omwami we Weseal Manizo. Yatwalibwa mu ddwaliro Nsambya n'abeera nga ajjanjabwa kyenkana wiiki namba, naye kati agezezzaako okubeera nga ate akuba ku matu era nga asiibulwa. Kumutomera okwo kwamulekera okubeera nga eggumba mu kugulu lyongera okubeera nga ate limenyeka. Okumukoona okwo Sandra Teta yakwatibwa n'abeera nga atwalibwa ku poliisi e Kabalagala n'asibwamuko. Oluvannyuma ate Weseal Manizo n'abeera nga ayogera ku njogera gye yogeramu nti teyali intended kubeera nga amukoona. Ekyekiro okubeera nga ate agibwayo n'abeera nga omukyalo oyo ateebwa. Kwe kusiibula kati bamusiibudde era kati nga bw'ogenda okubeera nga olaba nga bamusabirako ng'era akyali mu ddwaliro. Yonna ngenda okubeera nga mbikuba mu kavidiyo kengenda okubeera nga ate nkulaga. Kojja Nsambya Ssemuto, beera bulungi, nkwagala nnyo. Lord our Father, we thank you for the gift of this afternoon. We thank you for the gift of life. We thank you for midnight and our prayer. We pray this particular time and ask you to bless of surgery. We pray for the doctors who are going to operate, to grant them knowledge and wisdom. We pray for the medication that's going to be given and the net of it is going to be fixed in his body, that this net of it may be able to be